Rita akatabo kano nzenga katani kusasira gwe mama Kabila presidential advisor ajudde oyo Museveni gwe wanga tatamidde ocho akatabo kano ngenda kagula milioni emu. Mukube bannange mukube ku ngalo emiliyoni ya sente emiliyoni emu. wow Bannange ate nga cash si bya kusuubiza si bya kulekanya ku TV obyo naye abantu tulage kaadi eziraga nti muli ba presidential advisor semudda bbali nabo kayiseewo mukama lawo omukisa si ddogo nina mukisa kasi kano nja kayisaawo mbasaba omwami ali wano omukyala ali wano buli muntu ali wano wa kitiibwa omuntu agezaako okutaataaganya omukolo gwaffe ng'ali bweru awo sebo tolina gyogenda kukola wadde bakuyitaani tugenda kwataakinga ng'oli awo wabweru ng'ojaga kutataaganya omukolo gwaffe guno omukolo gwaffe guliko buli muntu wa bitiibwa ali wano basebo ne banyalo sanse nnyo okubalaba mwebale kujja amanya n'eddoboozi bamuta Catherine Kusasira mama Kabinda oyo omulala ate nga nze presidential advisor oyo kukubeka mu ngalo ayina kaadi eteri yabikyukulu bannange mwebale kujja batuuse mwebale kwagala muganda wange Rita Kaggwa. Rita nkwagala nnyo. I love you so much. Mmanyi okimanyi ate era nange ekimanyi tonjagala nnyo era ne mu katabo mwendi kubanga nkwagala nnyo kimanyi nze siri wankwe tuli wankwe bw'oba oyagala oba oyagala buli muntu ali wanaze lwa mukwano. Bannange bassebo ne bannyabo mwebale nnyo mwebale ddala okujja mwenna abazze olwaleero wantulo lwa mukwano tuzze kudigida tuzze kucakala tuzze kulotera katabo kaffe kana akamuganda Rita Kaggwa. Kano nja kayisaawo mbasaba omwami ali wano omukyala ali wano buli muntu ali wano wa kitiibwa omuntu agezaako okutaataaganya omukolo gwaffe ng'ali bweru awo sebo tolina gyogenda kukola wadde bakuyitaani tugenda kwataakinga ng'oli awo wabweru ng'ojaga kutataaganya omukolo gwaffe guno omukolo gwaffe guliko buli muntu wa bitiibwa ali wano kati mbasaba omuntu yenna ali awo ng'ayagala kwataakinga Rita tumukyomere tumuyiikire tajja tusobola si bwe guli si bwe guli omuntu ayagala okwatakinga Rita oba liri tumanyi muli bweru awo naye tugenda kubakolako era muveewo nga obudde bukyali wangi temujja kutusobola kuba wantuwera kati bannange mbasaba akatabo kano twaze kudigida twadde kucakala lino si ddogo mukisa mukisa si ddogo mwabeebulogo mwabagala okuloga mugende eyo ebbali twagowe emmere embi. Rita akatabo kano nzenga Catherine Kusasira gwe mama Kabila presidential advisor ajudde oyo Museveni gwe wanga tatamidde ocho akatabo kano ngenda kagula milioni emu. mukube ku ngalo bannange mukube ku ngalo emiliyoni ya sente emiliyoni emu. wow bannange ate nga cash si bya kusuubiza si bya kulekanya ku TV obyo naye abantu tulage kaadi eziraga nti muli ba presidential advisor semudda bbali nabo kayiseewo mukama lawo omukisa si ddogo nina mukisa kasi tweyanza mami tweyanza bali twongere engalo presidential advisor sebo evuddeko ya muwala wange ono muwala wange
anjagadde ansapootinze. Omanyi omuntu okubeera ne beauty ate ng'olina brain tekitera kubaawo. Kati mulange gyalina beauty with brains. Kati nze nensalawo ne ŋŋamba kangula akatabo kamu $5,000. Mami Halima. Mami, Pereza Honorable Presidential Advisor Mami Catherine. Mami Halima.